Ku ntandikwa y'omwezi guno Private Wilson Sabiiti yakuba mukama we Minister Charles Okero Engola amasasi agamuttirawo nena agenda maaso n'okubanga yetta newankubadde minisita yaziikibwa dda era nga yaziikibwa lunaku lwa 6 Sabiiti taziikibwanga era famire ye temukubangako yadde eky'omulubaale okusinziira ku maama we agamba bamuwe mutabani we waakiri amuziike. Tugenzo okuwulira ate musirikale yakubye musirikale munne n'akuba ne bosi we n'afiira. Mwana wange bamulete muziike agokwe ekyokukola tinsiimi abaana tinamanya kukubala abalebere nywanyi mulikola kunkubire tinamanya. Newankubadde minisita yaziikibwa olw'omukaaga oluwedde era nga waliwo n'abakubiddwa amasasi mu kiseera ekiyise nga bo baziikiddwa omuli Ismail Access omuli omuyindi bandili kosa nani omulala afuddeawo ndowooza beebo abafudde amasasi abalala bangi ne bano be bamanyikiddwako newankubadde bo baziikiddwa. Famire ya Sabiiti Wilson yo tennaba kufuna muntu waabwe. Okusinziira ku mwogezi w'amagye Felix Kolaije avuddeyo n'atutegeeza oba n'ategeeza eggwanga nti omulambo gwono bakyagwekebejja era ng'ategeezezza nti kino kigenda kutwala ebbanga. Ampuliriza njagala onzikirize nsooke nkubuuzeeko wasuzeeyo otya osiibyeyo otya kansuubire nti nno oli bulungi munnayuganda. Mwebale kubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Mwebale nnyo mwebalire ddala mikwano gyaffe. Njagala kubeebazaako ensuso mmwe abatambula naffe ne mugenda mu maaso n'okubanga musubscribinga abakatwegattako musubscribinga omukutu gwaffe agenda maaso n'okubanga olayikinga bingi bye tukola wano byotalina kubanga osubwa mukwano gwange. Kyolina okola kugenda maaso n'okubanga osubscribinga enamba ya simu gy'olaba mu langi eya green akuoba oyita okubanga onfuna ayagala okulangira business naawe ng'olina ky'otugamba yita ku namba y'essimu eyo yennyini mukwano gwange tusobole okubanga tuwayamu atwogeramu tewali nsonga tewali lwaki tetusobola kubanga twogeramu. Kakati katsoke tufune omwogezi w'amagye Andrew Felix Kolaije ng'ayogera ku mbeera eno. Abanoonyereza bakyalinze bakyagwetaaga ndowooza so abakakiiko ke bateeka kunoonyereza tekannaba muta nkana atukkiriza nti aziikibwe nga tumuwayo eri famire era gulimu ekyole ebbomba sigamba nti obuguti gumanyiddwa akakiiko akakola okunoonyereza naye kuno kubeera kulinnyirira ddembe lya mufu kuba n'omufu alina eddembe lye wabula Kolaije agamba nti bakyayagala okunoonyereza ddala omukulu ono ye yeekuba essasi oba waliwo eyali mukuba. Baagala okwongera ogenda maaso n'okunoonyereza naye ng'era mbajjukiza omufu abeera n'eddembe lye kati simanyi oba UPDF egezezzaako okutunuulira eddembe ly'omufu ono. Banga jukira naye ajja kukolebwako postmortem ddala yeekuba essasi oba omuntu mulala yali mukuba. Ebibuuzo tunaakuddibwa. Ate amabanja gaffe weewola ate n'osuubira nti ekitongole kye kinaasasula nedesi. Okunoonyereza kukyagendera ddala maaso ku Private Wilson Sabiiti wabula kugenda komaddi batugambye nti kino kiyinza okutwala weeks 3 oba oliawo n'okweyongerayo. Banoonyereza ki kukakasa ye yeekuba oba waliwo eyamukuba.
ku kyamabanja nga bwe bategeezezza nti tebibakwatako ago mabanja gage ate munnange bw'oba weewola mabanja go institution ate bigakwatirako wa ekitongole ate bikikwatirako wa naye nga wano wetwagala batereeze temuleetera abasirikale kulya mabanja ekiriisa omuntu amabanja kwe kubanga akasente takafuna oba talina ssente teri alina ssente alya mabanja wabula oyo eyeetaaga ssente ng'ate tazirina yalya ebbanja bw'otunuulira keesi ey'oli owa poliisi eyakubye omuyindi etambulira ku mabanja bw'otunuulira ey'ono oli ye Ivan Wabwire keesi eri ku mabanja bw'otunuulira ey'ono Sabiiti Wilson mabanja ne mukyayongera okkaluba n'okkalambira nti temugenda kubanga musasula amabanja gano omusirikale omulala ali mu force ng'olwaliro ayina amabanja kifaananyi ki kyatwala kifaananyi ki kyagenda okutwala kitegeeza bano abantu bo temubafaako kyonna ekibatuukako bizibu byabwe temwagala kumanya era njagala mbabuulire amasasi go gakyagenda mu maaso kubanga oli kiyakola ndowooza kibayite ekiggula luggi ono kiyakola ono Sabiiti kigguliddewo ndowooza mu wiiki emu tufunye abantu abakubwa amasasi abasoba 8 naye nga buli kimu kyekuusa oluusi ku ssente kale nno wano tusinzira ne tugamba abakulu abali mu buyinza waliwo ssente kwegamba bajeti ya Uganda ekitundu ekinene kigenda ku security kyokka waliwo ne ssente ezoogerwa zibayita classified money ezo zibagambe ziri classified nazo batugamba nti nno ziri ku byakwerinda bye bisinga okusaasaanyizibwako ezo zibayita classified money zikola mirimu egy'enjawulo era teziriiko nambalirira lwaki temukyusa obulamu bw'abasirikale lwaki temukyusa obulamu bw'abakuumaddembe kubanga kambabuulire gwe buli woobeera eyo ng'ogamba abo basirikale tubasasula nga bwe baagala jjukira naffe eno bye bajja okwenoonyezaamu naffe tuli baavu bwe banaawenjamu abantu nga baabo nga nabo tebalina ssente ekinaddako bajja kuba mmwe mwennyini batwale ebisawo bye mukukulidde mu mayumba kuba bazimanyi be bazisitula olina omusituza ekisawo kya ssente naye nga talinamu yadde akakaaga mu mpale ekiddako mwe mubeereeyo nga mulowooza nti nno bacunya bali eno bajja bakyukira nammwe babatokose ye ate banaabakyukira mmeka kino ekiriwo kibawo ekyokuyiga waliwo omusajja abadde driver wa Ssaabalamuzi yavuddeyo n'akola akatambi ka audio n'akateeka mu group yaabwe akatambi kano kabadde kagamba nti nze nkwatirira obulamu bw'abantu ababiri Ssaabalamuzi n'omukuumi we singa nsala obayingiza trailer nsobola ogibayingiza omusajja oyo baamukutte naye ensonga ye ntuufu kati oyo ye teyabayingiza trailer yayogeddeko obubaka bwe ne butegeerekeka singa yabadde mubi yandibayingiza trailer neba Ssaabala ate ng'era abatta wabula ye yayogedde ate ne bamukwata wabula abalwanirizi b'eddembe bavuddeyo ne bagamba omusajja ono teyeetaaga kukwata yavuddeyo n'ayogera ensonga ye omulala akuyingiza buyingiza mu kitrera naye ono avuddeyo wabula wetwogera omusajja ono mukwate era nga bagamba baagala naye kumunoonyerezaako balabe lwaki yayogedde ebintu bino ne kati munoonyereza ki already yayogedde ssente
omusajja yabagambe mu katambi n'ovuga omusajja alina ebisawo bya ssente naye nga kwe tasobola nakuwa ssente. Iyi nsonga erikiya mugenda kunoonyereza ki? Mukwate ssente abantu mubawe ssente. Abakulu baavaayo omwaka gwali guwedde ne bagamba nti buli munnayuganda asobola okufuna $1 namba buli lunaku. $1 namba si 35,600. Kati ze mwagala abantu babeereko. Ensi ezitegeera ezirimu ku magezi obulungi buli muntu like waliwo ssente ezaatebwa nti omuntu asembayo okufuna omusaala omutono afuna guno. Mu Uganda tetulina muwendo. Waliwo afuna 1,500 waliwo atafuna mwenzikirize mbasiibuli wano mikwano gyange. Nsaba Mukama Katonda takuumira mpeera mikwano gyange abankuumire mwenna bafolowa bange bannange Mukama we bye musinga okubanga mwagala. Abaana abali ku mawanga bannange mwebale nnyo. Kano kalowoozo nja kubasaba bannange mukwate ssente zammwe ng'ekyatika, mukuume ssente zammwe, muve mu kusaasaanya ssente. Bannange abaana abawala mukutte ssente zammwe ne muziwa abavubuka be musanga mu WhatsApp group, be musanga ku zi Facebook, temubamanyi mubeesize mubawadde ssente zammwe. Lwaki temujjukira ennaku eyabajja ewammwe? Lwaki temujjukira nti nno muli baavu? Lwaki temujjukira ambitions zammwe? Lwaki temujjukira nti mwava eno nga mugenze kukyusa bulamu? Onaakyusa otya obulamu nga weesize omuntu gw'otamanyi gw'osanze mu WhatsApp group omuwadde ssente? Tubeere bagezigezi nga obwana bw'emisota. Mukama abankuumire mbeere bulungi. Peace.